tutuusa okusaba kwaffe eri obwakabaka bwa Buganda nti tulina obwetaavu obwa facilities nti singa obwakabaka butukwatirako ne butufunira ekifo oba ne butufunira ettaka, tulina abavujjirizi abali ready okutuzimbira ekisaawe, naye nga batugamba nti mmwe mufune ekifo ffe tujja kuzimba. Kwe kusaba gavumenti yaffe eya Uganda okwongera ssente mu mizannyo gino ng'oggyeeko okusitula ebitone by'abaana bano n'okubawa emirimu, naye ate era gisitula ku nnyingiza y'eggwanga bwe giba gizimbiddwa obulungi. Bwe baba bano ku muyonjo omutono gwe bayina nga basobodde okumalira mu kifo ekyo nga bw'ogenda okuwulira n'okkuba ttiimu ezo, senga gavumenti ya Uganda tuyita mu palamenti yaffe tuyamba neyongera ssente mu mizannyo n'esoosowaza enteekateeka y'emizannyo, kijja kututwala walako. Gavumenti bw'eteeka ssente mu by'emizannyo eba esiga nsimbi, abazannyi bajja kufuna ssente, emisolo gijja kweyongera. N'olwekyo naffe tujja kukola kyonna ekisoboka okukubiriza abagavumenti okulaba nti ssente zongerwa mu mizannyo. Mbasuubiza tujja kwongera okukolagana ne Federation of Uganda ne FUBA era ensonga ze mwogeddeko ez'okuteekawo ensero ey'amazaalibwa ga Kabaka empulikika bulungi nnyo. Katulabe katubyetegereza, Oweekitiibwa ajja byetegereza, mwagala ettaka, byonna tujja byetegereza, naye tujja kusobola okulaba nti kyemuliko nammwe muli. Tujja kusobola okulaba nti is this association being professionally managed